wano research gwe kasooke ngende ku mufumbiro barometer ekasa mmeme mwaggwamu value temuyina value mu program yammwe. I waste a lot of time watching your program. It's full of nonsense. Mulekana bulekanyi simanyi zambale mukasa zambale oli musajja wa kabi nnyo naye olina bias erwingiri gy'obuuza ebibuuzo yonna tetegerekeka. Now oyinza otya okuddira omuntu najjanga ku program mbuno mumubuuze ku bintu bamubuuza ku nsonga adda ku bintu biri bogus simanyi kasumba simanyi wajja wano simanyi oli afere ebbaluwa NBS tegijjangayo NBS ebbaluwa temugijjangayo okujjawo bintu bya gasumba mubere ne bikoramu nga mugenda okwogera eri eggwanga asibye ettaayi kyonna kitaddeko ekikofiira ekituuyanye yenna yewa bbulaaka alinga sukaali ggulu omuntu olaba abantu beyiganga bamumma obululu gwe mugenda mutembeeta ne kyogera ebintu ebitalina wadde sensi n'akamu mufumbiro. Let me tell you olabika even fane wosiba ettaayi ate n'oba n'ekikofiira wenna oli wa bbulaaka ebintu bye bakubuuza tolinaako reasoning n'egi n'emu bakubuuza kino muyina demokrasi mu pate angazi bamubuuza kirala addamu birala. I want to understand eyo program yakuyomba yakukola ki kubanga omuntu ekutwalira obudde n'otuula eyina abantu bangi onaayogera onaddamu tewali awamu nettayimu tuba tuli ku ki ddala tubayise ku national matters of importance muleesa abantu abasogozi akalulu ka mulema ali awo musajja wattu anoonya kalulu kampeyini kajjowero ssenyonyo kyakalaba ku TV kakwata egy'emirimu gy'oyo muddu awulira n'omulaba eno n'omulaba eri amolo wonna bambi anoonya kutuukako mu parliament. Sitegera na muntu atambula ku TV ng'oyogera mbu I was a guilty president. Let me tell you, a guilty president is a position of nonsense. Temuli wadde kintu kikuyamba kuba guilty president. Kikuyamba ekintu eki kimu nti ku CV bw'owandiika mu bitongole n'ogamba nali guilty president owa university it brings up your CV. Ni guilty president alina mulimu wano juzi balonda university ngana N.U.P guilty president abeerako omwaka gumu mbulira omulimu gwa guilty president really waliwo akawala kenda bawana e Meerere oba ka feminist kabeera kekalakaasa buli ssaawa okuva lwe baakalonda naye nga tamanyi nti nno wabula emyezi ena aveeko guilty president byaggwamu value byayinanga value nze wenasomera e Meerere nga mukasambidde yeki ye guilty president nga guilty president abano office guilty president gakolera ebbaluwa n'ogenda e London era nga abantu bagenda e London ne bakuba olumala papers ni kati nkubuuza guilty president akola ki what a guilty president alina budget ita alina kyagenda otta mbunaye guilty president moreover noweri eyiganga CV gyatambuza mbunali mu East African Student Union. That's bogus. Okola ki musimanyi mulese wano gasu kati gwe mufumbira wegeze gashumba gwe omunakyale eyazze wano esite weteeke ku gashumba oli mabega nnyo katambulira mu sise 10 4 oli munuwa nkadde envundu nawe weteeke gashumba musajja sooka ofuna omuntu akulabirira esikini yonna ekwereeze oba alisingo yine n'omutunuulira ennaku emulumidde mbikofiira simanyi we are removing the dictator. How omulivuvinga otya twagala babuuza Dr. Besigye temumulaba bannange Dr. Besigye temumulaba buli muntu nno buli lunaku atandise okutegeera nti Dr. Besigye ye musajja true freedom fighter. Ninambuzi yagambye nti omusajja asitusa atukolinga bano beekwese bakola memorandum of understanding bwe balabawo ekintu kyonna prices zirinnye ng'adduuka Tanzania bw'avaayo ng'adduuka Amolo tebabeera ku pointi kyova olaba nga bannayuganda batandise okugamba nti twakabanga twakola mistake ku Dr. Besigye era bwe yazze mu kibuga abantu ng'olaba gulawundi etandise onyeenya. This is why aba N.U.P obusungu babuteeka ku Besigye. Besigye si opposition kubanga bo bajjira ku memorandum of understand which opposition party prices nezirinya waggulu emisaala ne gyeyongera waggulu
buli kintu amafuta ne gali nnyo kyokka ng'ate ogamba mbu okulembera abantu ba bulijjo be bavuga booda kati sente ze bakozesa bazijjawa ate bw'otuuka ogenda oziika n'oba paledi nga bakuwerekere kati amafuta ge bakozesa tolaba nti oli senseless tolina mutima kubanga gwagago tugamanyi kuva ku mulembe gwa Kayihura gwe ne mukazi wo munywa amafuta ga poliisi kati ate oli political party leader naye towulira ku peyini ne bakubuuza ku national TV prices nga zirinnya simanyi ka mukiwulire oba ofuuse kizezengere oba tokyali mukulembeze tosobola kukulembera abantu nga weerowoozaako wekka mbuka mukiwulire kubanga tebaakulonda awo kitegeeza yowasawa graping bw'oba peyini ey'obutakulonda ogiteeka nokwaba ate bw'osuubira okukulonda mu maaso toyina pulaani kati olw'okuba temuyina pulaani Dr. Besigye n'ajjayo pulaani gy'amanyi nti ekolera ddala era ne poliisi ogiraba ebeera ku bunkenke mwali mukozeewo ki national useless platform mwali mukoze ki dormant volcano mwamalira abantu obudde bana babantu abali mu makomera musiba mubasibisa omulimu muyina gumu muyina okukolawo okuziika. This is why mugenda mwettamu abantu rekiresire musobole okubanga chief Mona mumufunira wayogerera okufa kw'abantu mu N.U.P tulina okutunuulira. Why is it concurrently nti wiiki eno kuziika wiiki eri kuziika wiiki eno kuziika wiiki eri kuziika ojja kulaba ng'ogenda okugenderera nga babi alina keesi z'abafu babi alina bizinesi ya keesi z'abafu ojja kigenderera ogenda olaba nga mukanubiyaniri alina bizinesi y'ebimuli by'abafu. Why is it that every week balina omuntu afudde? Chief Mona ovota ku political leader nodda ku chief Mona. Museveni wakamulaba nga aziika abantu bameka. People have sense okubanga oli leader president bakwagala tekikwetaagisa genda ku buli mulambo. Abasiraamu bakola pate najjanga adduka ne kanzu kati abasezi banakola pate ng'ojjira mu lubugo. This is nonsense. Teweetaaga American president wabajja mu Africa teyeetaaga kwambala kukwata bisanja. Oyo omuntu abeera ne short memory nti abasiraamu bapita ku mukolo ng'ajjayo kanzu nga mukazi we naye yeesira ebigundi ng'ajja mbuno bapolite. No, leader aba leader. Kyova olaba nti Museveni taziika. Museveni ataziika Olanya naye yagenza anoonyeze mutabani w'obuki obululu. Okitegeeza ki? Museveni knows which is valuable. Olanya afudde is not a valuable person anymore. Yes, as a president wetaaga yafudde of which use is he? Talina mugaso. Naye ono ajja mu parliament. Museveni yakyali mu politics. Genda ku kintu ekiri important. Kati between a dead Olanya and a living son, who is more important to Museveni? A living son. This is why Museveni teyetaaga kuziika Olanya. Naye buli we wawulidde awafudde omuntu najjanga adduka. Tutegeera tutya nti okufa kuno temukuteekamu hand. Simanyi gundi ali ku ddwaliro. Simanyi gundi afudde. Simanyi kuba tukimanyi nti you're the weakest people but diaspora. And abantu ba diaspora they act in panic. Bagala nnyo actinga mu panic. What do? Make a them okuwulira ennaku buli ssaawa. Ne waba tewaliiwo muntu wa accident at least mwetomere wabeewo afudde. 1. Bobi Wine abajja kwogera mbala. 2. Abantu b'e Bulaaya bajja kusindika ssente. 3. Revolution ejja kutambula. Kati olowooza okugwa kwa accident kwa Nusifa, is it accident nti tumunakuwalieko oba a blessing in disguise? It is a blessing in disguise kubanga Nusifa ku kitanda waali essimu ye ku WhatsApp agirina. Nusifa yagudde bannange tuyambe fuutu soja essente beebafuna. Milking people in diaspora gwe mulimu oguli wano era mwabalabanga mubagenderere beesibifu. Simanyi ono omuntu mulema anoonya nsigo, simanyi ono bambi yali muyimbi naye embeera mbi. Because bakimanyi ba YouTube nti it is easy to milk money from a person abroad. Nalekawo ne family once you present a very nice poor looking story ng'ekwata ku muntu genda onoonya omukazi yenna yanakuwala ogenda omukwata ogaye bambi nabamulekawo simanyi. Abo bonna intention yaabwe yakubba muntu ali ku kyeyo
because bw'obeera oli abroad amaaso go olwa internet eri fast olaba ebintu bingi ebigudde embaala ebigudde emikono ebigudde kasese kati amaaso go gabeera andzone ono omuntu wajja n'akuleetera sitole nagabambi abantu b'e Bulaaya tubasaba nga bambi akwata ssente ng'awaayo kati olw'okuba bambi yava mu kyalo tasobola kutegeera nti we bati we bamubba nze Isma saaweerezaayo omuntu kintu nkuweereza ki Yesu waba yakulekawo ku nsi yakulekawo Katonda waba yasobola olaba nti ovudde mu bulamu bwo mama wange oli mulema era oli mulema nzaani naye okulimba okubba kyova regularly obanga oyatera otegeera nti batubba nga waba wajja ebweru tusimanya zebempa walinga balinga kyaki ezino ez'abalokole ezimu ezisinga omuntu waalina okugamba naye Katonda kyono agamba nti nno simanyi ng'ayo omuddo nga bamugamba gamba ameni zaamu ekitiibwa kya Mukama ameni no offense buno bukiripsi nsiiba mbulaba abantu mwenna mutegeere waliwo omuntu akuwuduwinki nga n'akulimba National Unity Platform balimba Abannayuganda mbu simanyi bazze kukyusa nsi simanyi baana bato simanyi new generation laba candidate waabwe mwamolo yenna ayuuga buyuzi nti kati bebo ba youth abanoonya okuleeta abaana bato okufuga eggwanga si ky'abaana bato no chovola ne mu cabinet bato n'abaliyo ideology si biology this is biology ono biology chovola batumukyusa enkyana eggulu ne wenkera ne bibere ya black bibere bya brown bibere bya green era nkikola because this is biology naye ideology oyina oba oli muto buto naye oyina ideology kati ngekyo kimufumbiro okigamba ku kyekigenda simanyi deputy spokesperson n'okitunuulira n'omutunuulira deputy spokesperson wa party bwogeza deputy spokesperson wa party n'omugeza ne Kasumba ordinary person olabira ddala noga lwaki sibeera ordinary person ofuna ki mu bya spokesperson otambulira munno wa nvundu akasajja kavuga sisse 10 nya omanyi otambuza sisse 10 nya mu mafuta gano agaalinnye gwe mufumbiro oyina nnaku ku mutima akalulu kakulema n'abasoga baagaana okukulonda eno mu Kampala gye weesibye tetuli kulonda feno tetutegeeranga nakutegeera nti oli wamba olina omugaso fe tukulaba ngera ng'omusoga avudde eri mu bikajjo nga loole ya $5,000 n'ojja olwanira eno bakuseerera mu katale oyombera mu kkubo soko genda olwanirira ebikajjo bya antiwo n'ebyo byennyini kuba loole y'ebikajjo ejjinja ya $5,000 $5,000 tegimala mmere na saladi mu kafe Jaffas yo yazze mbuna agula Uganda maaso ng'ogulaani gwe bambi mukopi sigalawo ng'ozannya gemu yeyo buzaabuza bakopi banno nga mweno emufunayo obusamambiro anti kati mu opposition waliwo abalya ba Bobi Wine balubongeya basennyonyi we bamala ne baweereza empombo ezifiseemu amagumba abo bawayiso ne batandika wayiso we bamala ne baweereza amagumba agasigaddemu bano bayeekolera ne bagenda nga banuunanuuna bwe batyo bayina abantu mu kkomera they are not addressing the issue bongera kusibya abaana b'abandi babalimbalimba bwe simanyi tubatwala mu nsi nsuubize tebalina nsi nsuubize yonna Besigye ye true freedom fighter ayagaliza abantu ne mu pain abalala ebyabwe bya kiwaani bayagala simanyi babeere kulozi ne muhoozi mubamanyi tukuliyetingira embeera empya ne ba opposition bali ba Besigye tazannya ku kintu Uganda even police naye omuntu bamubuuza police alternative angazi simanyi mulabe ne badduka ku BBS telefayina ku program bwabwe simanyi vombola simanyi zuukuse eggwanga n'olaba hostinga program nga yalina N.U.P teyateesayo na kintu kyonna abaganda mweswaza muleeta bammemba ba parliament ab'ekibogwe tunula mu all regions otunule bammemba ba parliament abalina substance naye otunule mu bana abali mu centulo ne bajja ne balonda musimanyi ne balonda ani ne balonda ono musosi kaddu mukasa kale oyo yali N.U.P mbeera ntya N.U.P emyaka 5 nenziramu nenkola ku radio station ba TV kati bamuwe emitwalo gye 5 si bwe batugamba teyina kyeyateesa mu parliament wasted time
not tamanyine bibali bateesaako yali asoma mawulire beba abantu bemuleeta bavuganya abaana bamusaasizi mumanyi oyo omuvuka gwe bayita musaasizi yava mu byasomero akola mu byeconomic monitoring ekyaddamu bahati nga temuyomba kubanga waliwo economics oyinza oteekawo muganda ki bamubuuza pateya mweronda ddi delegates conference ya ddi nga mulinga abazimba Thailand wano Zakawe yagezaako mobilizing abavubuka yamugaana political party teri agikola n'agita kati mwabagamba Museveni dictator Bobi Wine ki mwamulonda ddi delegates conference yatuulawo musuubira mulonda ddi ne badda ku buntu obuli peti simanyi mufumbiro wankoledde mufumbiro yakoze eki talking nonsense nanyigidde program wasting my time mbuno mpuliriza bayawo baleekaana buleekanyi tebiri odale ono aleekaana ono takkiriza ono kwogera n'obeera o TV nereeta eko talina kyateesa onole nonsense nze Isma siyinza beera mu pate weetyo nze mu bya politics nkuba mangu toch unantwala waawa nga we watwala ani simanyi Messiah simanyi the chosen one simanyi our time our generational leader nonsense ebyo byonna by'abantu baffe batategeera politics yemala gasoma mu wawawa nze Isma nyinza okujja mu pateyo mbogenda kujjako Museveni otya mutumuwadde emyezi ebiri ali mukaaga ali mwaka Museveni dangala Museveni abuzayo emyezi n'ebiri mingi era Uganda simanyi eyo democracy ate n'azunga mu bazungu simanyi Uganda that is not democracy. She was stupid. Abazungu bakimanyi kati okimye eki mu conference ekyo kyozza okugamba gwe wabagamba okujja osima oyiro basooka kwebuuzaako sinoko kampani eyiyo American Embassy weetudde ettaka lyo oba olowooza tebalina kamera mu bizimbe byabwe simanyiwa Uganda there is no democracy. Besigye yali ku mulamwa sirole by sirole bana Uganda bategedde nti waliwo abantu nga kaliya zaali zifudde mufumbiro weeyita looya tobaangako looya tolina bwalooya bwamu Ibrahim Kasozi yali agenda okusomesa omaleyo obwallo toyina bwalooya lofaamu yeri ludda wa mufumbiro nina emisango njire nti kozi oba onoonya misango nina emisango njikuleetere talina lofaamu kigenda kirimba mu kirooya tekirina bwalooya bwamu lofaamu yeriwa tewali Besigye yeriida omutuufu owa revolution abalala kaliya zaali zifudde aba music nga byagaanira nno ddala basunya obugitagita biganye era nammwe musobola okutegeera waliwo abantu nga yayimba ebbanga naye nga tewali kitiibwa kye bamuwanga ekitiibwa akifunye mu nnaku zino zayingidde ebyobufuzi nga webeekutte kaliya yali egaanye omuntu ajja mu kintu nga kaliya egaanye oyo abeera opportunist bw'okyusa n'ogamba nti kati ate sikyali muddusi ngenze simanyi mu beekigu opportunist naye si nti okoze ki kesitadde okoze ground waka kwekyo ekintu nti okyagala awo obeera opportunist era nga nkubuulira abantu mu N.U.P beesala mu ddeebi bibiri nali mbagamba bifo nga mukaayana ne NBS yabiraze nti waliwo ku kampu ey'abantu abali ku mpuuka abaagala n'okulonda kubeewo waliwo abataagala kulonda kubeewo banyanzi bamanyi kino kyetwafuna naye nga kampu ziri ezi bbiri nagamba mpuuga ayina kampu ye yava mu DP balaba entambuza y'emirimu mu N.U.P nga Bobi Wine agikolaga dibengalye yeyeerondera abakungu mu region ya buli kimu dikiteeta awedde emirimu kyova olaba nti abantu bakulembera bwemwogerako bavayo na busungu kubanga liyo dikiteeta tuli wano yalas yes muwozi gwe mulina okulonda omwana wa pulezidenti tayinza kaayanira nyama olijja akuzaalya tayinza muwozi kaayanira nyama
muhozi tayinza tulyako makuloni gakuliddeko. Muhozi tayinza yombera mata. Kino kye kituleetera okulonda abakulembeze eyaggwamu amaddu edda. Naye kati omusajja yejjeko yogati ng'ate n'abaana be bamulidde juuzi. Ennyonyi bazirinnye juuzi kati akukkirize. Muhozi tayinza tulumya. Kubanga talabanga ku nnaku emulumya lwaki ng'atulumya ate nga leeta wuli akubulumya. Naye omuntu ng'ennaku yamuluma tasobola kukulembera. Ayina baganda be baasiraana mu bululu. Waliwo gwe babba akalulweyo ku kyalo gye bava. Ayina Nyanzi yasiraana. Ayagadde obeerako mu palamenti kyagaana. Ayina Ediyawe byagaana. Kati abo bonna ayagala batuusa. Oyo ayina ennaku nnyingi nnyo ku mutima tasobola kukulembera. Weetaaga omuntu akulidde ku mata nga tagayinaamu maddu, ng'akulidde ku nnyama, ng'akuza alisiivinga abagenyi ababulijjo abakulembeze just ku birthday. Omuntu aleeta pulezidenti ku birthday kitegeeza ate valiyo y'amaanyi nnyo. Okitegeera naye okyaza mayinja, simanyi mayinja ze ne bawaga ate enkya ne yeekyusa ne bawaga. Oyo tali ready to be a president of anything. Not even an association. Yes. Kakati muli awo ennugu ebaluma yabalimba. Simanyi mwatuuka. Engule mwayambala oba mugisuubira ddi. Mugisuubira ddi. Kuba mbadde mwewagira ku Museveni kati ate mutabani we waali. Olusozi terufuuse kambalagala. Munaalusobola. Mmwe. Hey. Katubalinde. Weetuli. Ekyo ki? Ekyo weetuli. Nakedde mu kuyomba. Sasa mjoke male na zeruana ndioke nyombe.